paali 232 Muhammad yamaliranga mu ngoye ate nga tayagala kunaaba. Musajja mukulu ng'atambula ajjudde ebintu ebyo mubitegedde. Aisha kanake yawasaka emyaka 6 ne kamuyitanga ne kamugamba nabbi. Ne kalongoosa kaawo bijjudde ebingi naye omusajja oyo yagendanga mu muzikiti n'asaala esswala nga bikyasaze wali we bakunyiza. So yo ndowooza nammwe temubigamba abantu mu muzikiti muto. Netegereza nnyo videos zonna omwana omuwala omuto era nga videos zonna zatera okukola aba avvoola ddiini ya Buisiraamu era nga videos zonna zatera okukola aba avumirira Busiraamu era bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza ensi yonna nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali omusajja omusiru ennyo n'awasa omwana omuto ow'emyaka 6 era bw'atyo n'avaayo n'atutegeeza nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bwe yali omusajja omukyafu ku ngwe nga yeemazisa n'amalira mu bifo mwawangaalira teekako n'okubanga yeemalira ku ngoye zonna ate najja n'abeera nga agenda mu swala. Kati nno muganda wange gwe omwana omuwala nze nno sigenda kuvoola wabula njagala nkusomese omanyi enensi etambula na kusomesebwa na kumanya na kuyiga. Kati nno nze akugamba bineeno ndi mwana musiraamu nkulidde mu ddiini ya Buisiraamu era nga nzaaliddwa kubamu abantu abakyasinze okukuba ekitabo mu ggwanga lyaffe Uganda ne ku Google kwe tuligenda otugugulingeko ojja kubanga otufuna. Otugambye nti nno gwe omanyi nnyo siira omanyi nnyo ebyafaayo by'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu naye njagala kumanya hadithi z'osoma ozisoma mu bitabo ki? Osoma mu kitabo ki kyennyini kubanga ffe ekitabo kyaffe ekitukuvu ekya Quran kirimu ebitabo 4. Ekitabo ekisooka nga tuyina Tawlet, tuyina Zabul, tuyina Injil, tuyina ne Holy Quran. Hadithi z'osoma ozisoma ng'ozijja mu kitabo ki? Era nga hadithi ezo z'otusomera zakkira ku mubaka ki? Oba zakkira ku nabbi ki? Kubanga ffe Abayisiraamu tuyina bannabbi bangi. Gwe tubuulire hadithi z'osoma ozijja mu kitabo ki kyennyini ekya Quran era otubuulire hadithi eyo yajjira ku mubaka ki? Kati nno muganda wange nsembayo na warning okyali mwana muto nnyo. Eddiini zinene oziraba ye politics akyasinze okubeera ddate attirawo. Nze nkubuulira eddiini ye politics akyasinze okubeera ddati ate nga attirawo nga teweetaaga muntu kusemberera kyekigambo ddiini oba ya bulokole oba bakatuliki oba Bayisiraamu oba baki. Togezangako ne weŋŋanga eddiini nti oyagala kusaanyaawo ddiini nti ovumirira eddiini y'abantu ogenda kugwa mu bizibu okyali mwana muto. Kyenkusaba kola research amala Obusiraamu woba tobutegeera jangu obusome. Nze ngenda kuwa offer amasomero weegali ogenda bosomera bwereere mu linnya eryange. Kansoko kwetondera Abasiraamu betunyiza mu kisiibo olw'obutwa buno obufulumya obupya naye mugumu yali sikire Obwakabaka bwa Katonda. Twandikire ku Muhammad nga banne gye batunula abasooka nga basaba ye gy'atunula sebo ate nga yeeyamba. Genda nange mu Daniel 6:10 Allah yamugoba mu Qur'ani ye Daniel tali mu Qur'ani ensonga nkulu Abasiraamu okuzuukirako. Genda nange mu Bassekabaka ekisooka 8:42 ogende mu Second Chronicles 6:21 bannabbi bali bakamenyo baatulanga mu Yerusalemu nga basaba. Bw'ogenda mu Sunan Abi Dawud book 1 hadith 12 Muhammad mu Yerusalemu sebo ye yatunanga nga yeeyamba. Olunaku lwagenda mu Syria mu Sunan Abi Dawud yennyini book 1 hadith 9 n'asanga toyi za Syria nga zitunudde Mecca yagano zigendamu. Bwe tugenda mu Sunan Abi Dawud book 1 hadith 19 Muhammad yalina empeta emu w'amaanyi era nga bw'agenda mu toyi agijjako onfuna. Kati bwe tweyongera mu Abi Dawud yemu olunyiyo lwa 29 Muhammad yagamba abantu temufuka mu bitulituli bye musaze kubanga amajini Amasiraamu mwegabeera. Kati njagala weetegereza omuntu bw'ogenda mu toyi waliyo ekituli. Bw'omala okukolerayo by'okoledde bw'ofuluma Omusiraamu esaala mugimanyi obeera weenenya nti Allah nsonyiwa. Obeera weetonda ki omuntu afulumya okweyamba eyo yewali amajini gy'okoledde ensobi. So Muhammad lumu baali batuddawo mu hadithi eya 39 ne gajja gyali ne gamugamba community yo balekerawo okwesanguza ddanga oba busa. Balekerawo okwesanguza amagumba n'amanda kubanga ffe mu Allah mwatugabiririra. Bw'atyo Muhammad n'akola bw'atyo era n'abagaana obyeyambisa. Muhammad yali ki?
tukwese ku bwongo empeta eteyingira toyi y'omu tuva mu toyi twenenya nedda mukwana I'm going to face your life maze okwogera ne mukama wange nanzikiriza munnyonnyodde ensonga egenda maaso nanzikiriza era mu ekyo nampa offer ziri bbiri angambye agenda kunvuga antuuse wonna wenjagala ekyokubiri mutabani we akola ku TV agenda okola ku kyo broadcasting story eno nga bwegenda okubeera ate ekisinga okunsesa nti naye ali much interested ayagala ku participatinga wabula kyangambye nkugambe ebintu bino wammanga agambye onfunire olunaku olungambe essaawa nga toli bize olungambe osabe ne permission eri mukamaawo tugenda kujja wammwe tuwe location tujje ewammwe tukuŋŋaanye ife tubadde tulonzeewo olunaku mukama wange abadde agambye ebyo byonna byetaaga ku idi ku lunaku lwa idi gwe olowooza otya jangu mu inbox yange ompe kyolowooza oyagala tukusisinkane ddi ku ssaawa mmeka lunaku ki nze kyolina okunkolera kiri eki tegeka kuraniyo tojja na kurani ya Google kuba nange sigenda kujja na ya Google ngenda kujja na mpandiike twesageyo bino binyuma bana mukama yebazo tugenda kulaba obunabbi obwogera ku nabbi w'obulima nga tukozesa Bayibuli Isaiah 29:13 egamba nti nabbi w'obulimba balimu ebyokusoma agambe sayigirizibwa simanyi kusoma sayibuka ali book 1 hadith 2 mama ndiye tamanyi kusoma bamunyiga mu mpuku nga tamanyi kusoma netugenda mu Jeremiah agamba nedda mu 23:27 n'agamba nti nabbi w'obulimba aliva mu nsinga basinza ku Baal mu Luwarabu oba Baal mu Luhibru abula tugenda fena tumanyi nti akabonero ka ku Baal yayogerwako gwe mwezi ne munyenye tubiraba ku muzikiti kokka so yoyo katonda abawarabu ekirungi ne Muhammad yali mu Warabu tweyongeddeyo Luka 16:16 Yesu yakawangamula n'agamba nedda bambi teri nabbi agenda kujja okuva ku John bannabbi bakomye ku John kitegeeza Muhammad wa bulimba kubanga wosoma Paulo agamba fa abasikale tulibeera bannabbi tulibeera ba apostle okuyita mu Yesu ate Muhammad mu Busiraamu tebakozesa linnya lya Yesu bwe tugenda mu book of Enoka nga ne Yesu nazaalibwa Enoka yagamba mu 5:9 nti omuntu oyo aliva mu East Muhammad ava mu East omuntu oyo aliba aweereza Azizi oba Azir era mu mannya ga Allah tulabamu erinnya Aziz wabula ekyewuunyisa Aziz ye God of Morning Star Isaiah yagamba nti eyo malayika yakizikiza bw'osoma Isaiah 14:12 egamba nti nga wava mu ggulu n'ogwa gwe God of Morning Star so Allah ne tuddayo mu Isaiah 2:9 egamba nti omuntu oyo aliweereza Ariel ye malayika w'okufa era okumanya ye Allah mu Tauba 10:11 agamba nti aligula emyoyo gy'abakkiriza ng'ayita mu kubatta oba bo ne battibwa nga bayita mu kutta oba bo ne battibwa mu kkubo lye n'abawejjana so tolina bwogenda tugamba mbu oyo mistake no kubanga mu surati Maryam simanyi oba naawe gw'omu ku bakadama naye bakadama mukoze ebintu bingi ebitwewuunyisa naye ate gw'osusse owandikomye esokera danza sirabanga ku muntu ava mu maka ga maama we n'agenda ewa mujja wa nnyina n'atandika okubirayo abaana be bazaalirayo sikirabangako ekyo ekintu kyokola n'omunnaye wava e Uganda n'ogenda mu nsi z'Abarabu in all countries kubanga ye wakwanguwira of course we wanguwa omuntu okugendayo nayo nekyo tukikiriza kuba buli kika kya muntu kigendayo so wava ewamu e Uganda n'ogenda okola obwakadaama watuuka eyo ndowooza n'obukola ne bukunyumira nnyo ne nolabanga tebukyakumala n'osalawo otandika okulumba eddiini y'Obusiraamu nga gy'ogirumbira mu nsi z'Abawarabu n'ovumirayo omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'ovumirayo katonda w'Abasiraamu n'omuvuma n'ovumirayo ennyumba gye beetooloola n'ogiyita amannya gonna kwegamba otwewuunyisizza nnyo ffenna naye nga njagala okugamba ekigambo kimu nti tolina nsi gy'oyinza kuyingiramu ng'ovudde ewamu ne baba nga tebasigaza details zo ate zino ensi munnaye enkulu ekyenkanidde awo eriiso lyeryo lyennyininyini lisobola okuviirako ensonga lwaki bakufuna wona w'oba oli oba weekweseewo ate sisuubira nti olina newoyinza okwekeeka abawarabu abo kasita ne bamala bagamba nti kati bakwagala kunoonya ebigambo byoyogera oyinza okulooza nti tebasobola bitegeera kuba biri mu Luganda naye waliwo abantu abalumirwa eddiini yaabwe abasobola okunnyonnyola Abarabu ebigambo byoyogera munaye ne bikuleetera obuzibu so nze mbyogera bino si lwakuba nti sikumanyi okuggyako ekikuntegeezezza ze tags zenzize nfuna ng'ovvoola Obusiraamu omubaka nabbi Muhammad oyogedde ebigambo bingi ebitali bituufu by'otamanyi weesimbisa hadithi
twagezaako okunyonyola nawulira nga bakunyonyola nga bagamba nti hadithi ezimu bafoginga nfoginge abantu abeefaananyiriza ku mmwe nga baagala okuttatanya erinnya ly'obusiraamu. Ekyo sisuubira nti kisobola okutuula mu bwongo obwo. N'oyogera ne ku nsonga nti omubaka Nabbi Muhammad yatambulanga n'amazzi amacaafu ku lugoye. Ekyo nno ng'agenda okusaala. Ekyo nno nakyo baakikunyonyola naye sisuubira nti wakitegeera. Kangezeko kittaanya. Omubaka Nabbi Muhammad bwe bamubuuza nti omuntu amazzi gazaalibwamu amazzi ago gaba macaafu, omubaka n'agamba nti Katonda tasobola kuddira muntu gwe nange n'abantu abalala n'abatonda mu kintu ekikyafu ennagisi. Y'ensonga lwaki omuntu asobola okusaala ng'amazzi ago kwegamba gamusamukiddwa oba ku lugoye mu mbeera yonna yonna, naye ng'ate eswala ye ku mubiri gwe asoose kunaaba n'atukula naye we gatonya mu lugoye tegaba macaafu. So kati ebintu bino mutuufu tunoonya naye tutandikira okunyonyola nga tetulabawo kubanga tojja bitegeera ng'olina that biasness about Islam. So